tukwaniriza ku channel yaffe eya Facts 256 amanya Mbela Tracy era nga olunaku lwa leero tuzze n'abakyala bawa ekyokulabirako abantu bebeegomba kujjukiza battekamu ensimbi ba Higher Level Tour and Travel Agency. Osobola okubasisinkana ku Facebook page yaabwe eya Higher Level Tour and Travel Agency oba n'okubatuukirira ku namba yaabwe y'essimu eya WhatsApp eri 0788 75 14 and 54. Sibeera nze Kambera ne munnange nga bulijjo Rose nga tubala tuuse okuwa ebyenjawulo nga mumanyi buli episode ebeeramu ebintu bingi ebyenjawulo yadde twasinga specializinga mu bakyala oba abawala. Temwerabira subscribinga, kulikinga, commentinga tusobole okufuna endowooza zammwe n'okutegeezaako abalala balemesibwa bye tubeera tuzze nabyo. Tugenda kuba nga tutandika n'omukyala the Queen of Buganda Sylvia Nagginda nga Sylvia Nagginda ffenna tumumanyi nti ye mukyala wa Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Sylvia Nagginda mukyala w'amaanyi nnyo mu Buganda ne mu Uganda nti tumulabirako ebintu bingi ebyenjawulo wabula nga twagala tutandike nga tubawa gye basomera emyaka gye bazaalibwamu n'omwezi. Nagginda oba Sylvia Nagginda n'abakyala waffe the Queen yazaalibwa omwaka 1964 mu Novemba nga 9. Yasomerako ku masomero nga Lake Victoria Primary School Entebbe n'asomera ku Gayaza Junior School. Bwe yava ku Wanyange Girls n'agenda mu United States era kitulaba ffenaffe n'omukyala ayogera oluzungu yenna ayina accent yeyeka ayina ekisaakaate nga kino ekisaakaate yakissaawo okusomesa abaana bawala okola emirimu ng'egyawaka okusiba emmere okukola ebintu bingi ebyenjawulo nga ffe abaana abawala bye tubeera twetaagisibwa okuyiga ng'era abaana Abaganda. Twagala tudde ku mukyala First Lady w'eggwanga Janet Kataha Museveni era ng'omukyala ono azaalibwa mu Juni ennaku z'omwezi 24 omwaka ogwa 1948. Era ssaawa zino ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era ng'ekifo kino akifuna ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2016. Likoko yakwatako ekifo ekya minisita w'ensonga Ekkalamojja eri mukyala y'omu afuna ekifo ky'obwa MP mu Ruhama County Intunga mu district era nga ekifo kino akifuna kuva mu mwaka ogwa 2011 mpaka mu mwaka gwa 2016. Tugeze ku mukyala Rebecca Kadaga. Mukyala ono azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano nkikkaatiriza munnange nno nange yotengwa ng'omwaka gwali 1956 era nga obalabalamu abeera akonye emyaka 64. Mukyala lawyer era nga munnamateeka mubaka omukyala ow'Ekamuli. Yaliko University Councillor wa University y'Embarara mu mwaka ogwa 1993 mpaka mu mwaka gwa 1996. Obwa speaker bamumulayizaako okubeera speaker wa Parliament of Uganda nnaku z'omwezi 19 omwezi era ogwokutaano omwaka ogwa 2011 era nga newetwogera ssaawa eno yakyali speaker wa Parliament. Kala mbongera omu ku bakyala buli omu gweyimizamu ate ng'ono munene nnyo omukyala Dr. Specioza Kazibwe. Dr. Specioza Kazibwe yakola ekintu ekyenjawulo oba ye yasooka obbeera female vice president in Africa nga tuvudde ogamba nti mu Uganda wabula mu Africa yonna yonna. Omukyala ono nga yazaalibwa nga lumu omwezi ogw'omusanvu 1954 nga wetubalabalamu alina emyaka 66. Omukyala ono azaalibwa mu Iganga district musawo mutendeke. Mukyala musawo mutendeke bulungi nnyo era nga y'omu ku bakyala abaawummula ebyobufuzi naye ng'era tukyamuwera ddala ekitiibwa kuba kyeyakola sisuubira nti wali omulala eyali aziemu ekikolo. Ese Dr. Specioza Kazibwe njagala mbawe Dr. Magi Kigozi yazaalibwa nga 5 omwezi gwali gwa 7 1950 ng'emyaka alina emyaka 7. Yazaalibwa mu Fort Portal. Omukyala ono okumanya nti w'amaanyi yeebuuzibwako mu kitongole kya United Nations Industrial Development Organization. Yaliko Executive Director of Uganda Investment Authority okuva mu 1999 paka 2011. Nga teweerabira Dr. Magi Kigozi ye maama wa rapper ffenna gwe tumanyi ayogeza Gravity obwama navyo. Omukyala Dr. Achenya Ruth ng'era ye minisita w'ebyobulamu mu ggwanga era mu kiseera kino ekya COVID mumulabye
akoledde ddala mutegedde omukyala ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano nze nkiggumiza omwaka gwa 1968 era nga musawo omutendeke. Omukyala ono yakolerako mu Lira Hospital era nga yakolerayo okuva mu 1994 paka mu 2003. Nayingira ne Mulago ng'akolerayo okuva mu mwaka gwa 2000 paka mu mwaka ogwa 2003. Yakulirako n'etterekero ly'eddagala lye tuyita National Medical Stores era nga ino yalikulira okuva mu mwaka gwa 2005 paka mu mwaka ogwa 2016. Nyongera okubajjukiza nti omukyala y'omu agenda kuba ng'ajja kubwa MP Elira. Njagala nkwongere omukyala ono eyaliko nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Semakula Musisi afuuka nankulu w'ekibuga Kampala mu mwezi gwali gwakuna 2011. Yaddiza president obuyinza mu mwaka 2018 mu December nga 15 era bwe yavaawo yafuna omulimu mu United States mu 2019 n'alinnya ennyonyi n'agenda kakalabya emirimu gye era nga wokiraba Tracy tebasobola kufuna mukyala ng'oyo ne bamuwa mulimu eri mu ggwanga eddene United States nga si w'amaanyi kuba ekintu kye yali akoledde Kampala tulaba nti yali agiyooyoose naye era waliwo abamu abasigala bamukaaba nga bagamba kino teyakitereeza. Twamulaba Bobi Wine ng'akyali nnyo mu by'okuyimba yatukubira akayimba mutugambire ku Jennifer ekiraga nti abantu abasinga bali si bamativu na mirimu gya mukyala oyo. Nga tweyongeddeyo tugenda kwengerayo n'omukyala Winfred Kiza era ng'azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa 11 omwaka 1972 era we tubalabalamu abeera n'emyaka 47. Yazaalibwa Kasese eyo yakulirako ab'oludda oluvuganya gavumenti era ekifo kino yakifuna mu May omwaka gwa 2016 mpaka mu August omwaka ogwa 2018 era nga eyamuddira mu bigere ye Betty Awol Ochani era nga sawa zino yali yakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti. Omukyala ono Winfred Kiza yaliko Kasese Woman MP mu Parliament ey'ekumi era ekifo kino akifuna mu 2016 mpaka nga 2021 era nga musomesa mutendeke era n'ekirala yalangiridde nti ebyobufuzi abyesonyiye. Bambi ye we yabeerera mu bufuzi obw'oludda oluvuganya gavumenti we wajjira n'akawaayiro akatogikwatako ate nga ye ekisanja kye kyalimu ebbugumu lingi. Engeddeyo n'omukyala Anne Amelia Kyambadde era ng'ono ye minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero mu ggwanga era yakiikirira abantu baffe abava e Mawokota. Njagala okubanga ajjate nga mwesimbawo omukyala ono nga twengeddeyo nga tukuwa ebimukwatako azaalibwa mu mwezi ogwa June ennaku z'omwezi 3 omwaka ogwa 1955 era nga obalabalamu abeera akonye emyaka 65. Bebo betubadde nabo olunaku olwaleero abakyala ffenna betwegomba. Nga tumaliriza osobola okutuwa komenti yo n'otugamba nze mu butuufu ono omukyala ate kemunnyonnyodde ne mutegeera ono omukyala ye yateekera. Osobola okukomentingawo wansi n'oba ng'otutegeeza gwasinga okukukolera. Nanga nyongera okujjukiza bateekamu ensimbi Higher Level Tour and Travel Agency era ng'osobola obasanga ku Facebook page yaabwe eya Higher Level Tour and Travel Agency oba ku namba yaabwe eya WhatsApp ebeera 0788751454. nga munnange wabagambye nti mutuwe endowooza zammwe awo nga mukomentinga ne temwena bya sharinga kuba bintu bingi bye tubatuusaako kati sharinga ne munno yenna gyali abeere ng'asobola okufuna ebintu bingi ebyenjawulo oba amawulire mangi nga leero tubawadde abakyala abanene. Nkakasa buli omu ofunyeeko byobadde tomanyi ku bakyala bano ebyenjawulo. Mbadde Tracy nange Rose.